Amawulire ge gatambula mwana muwala Joey ono nga yaliko mukyala Sefuko oba mujjukira obudde obwo ne Sefuko nga basika omuguwa Nakankaka Yvonne ne Joey nga buli omu ayagala nga balwanira omusajja kwegamba kankyogere bwe ntyo naye oluvannyuma ebintu byamala bonna tebyabatambulira bulungi buli omu n'atambulamu ebibye era nasembayo okubalaba nga Nakankaka ne Joey nga bamikwano era nga omukwano gwe baali balina nga gubasaze ekkubo. Essaawa ya kakati amawulire agaliwo nti Joey awedinze ne Nash era abantu bano babadde bumulaavu akabanga akawererako ddala babadde beddeetinga. Abamu bavuddeyo ne bagamba nti nedda bintu bya mpapula nti byandibanga byebibakozesa bino, abamu ne bagamba nti byandibanga bya ddala naye ng'ekyo kituufu kiri nti tubalabyeko Joey nga anekanese mu wedding gown. Ge mawulire agaliwo era ge gatambula ffe tubawo kubanga tubatuusaako byonna ebitambula ebigenda mu maaso waneno mu ggwanga Uganda. Awo tuvuddewo abawagizi ba Alien Skin beeyongedde ate okumulaga mukwano. Alien Skin ayina abawagizi abali royo ate abamwagala ennyo. Wenjogerera kati mu lunaku lwaleero balukeesezza nkokola naye nga ki ekibakeza gaagano mu bujjuvu. Abawagizi ba Alien Skin babukeerezza nkokola okumutwalira ku bintu. Ndabye batutte kino swimming pool eky'abaana. Kati jjukira Alien alina omwana omuto ndowooza gwe bayita Junior. Kati Junior wenjogerera alina swimming pool awuga wayagalidde wonna ng'ate teri amukuba ku mukono. Teri byagamba ngu ate obudde bw'okuwuga buweddeko nedda. Awuga nga bw'ayagala. Naye Alien Skin olaba abawagizi bano ki kye baamulabamu ekyenjawulo. Omukwano gwe bamulaga nga mungi nnyo okusinga bwe tulaba abawagizi gwe balaga abayimbi abalala. Ebyaddala ndowooza bino bye bintu ebimu ku bireetera abantu okukyawa Alien Skin bantu kumwagala. It is too much. Nga byonna bigenda mu maaso eno Spice Diana ne Fifa Maika omukwano guli bati era ng'essaawa ya kakati we twogerera anti Fifa Maika yabadde nga ajaguza amazaalibwa ge era Spice Diana n'amukolerawo ka birthday party ka surprise kakati munnange in return ne Fifa Maika bw'atyo amusindikidde ebirabo. Katuvuddeko mu Spice Diana ate Jostede ne Prima nange omukwano gulabika guzzeemu buto. Ebyo bagamba nti abaagalana ababiri tossaayo kikyo nti ne bwe baba bayomba toyogera bingi ate mbo omwami n'omukyala nga balina abaana nabo yogerawo bitono oba omanyi nti ssaawa yonna bano abantu bajja kuddingana. Wulira ebigambo bino nga biva mu Prima Kadash yekennya. Webala akakuba ngenda linnya ku stage nzine naye simanyi na kumanya era omukyala wa Kakola ajja tusonyiwa nga kayimba kazze tujja kugenda ku stage then akayimba kasembera engeri gye video vixen nako nja genda ku stage kwegamba olunaku mujje kwegamba endongo show egenda kubanga eyaffe babiri naye nga yeye muyimbi okitegedde kubanga ndi mama w'abaana nsobola okugenda ku stage n'enzina naye tusogenda mama w'abaana asobola okukola buli kyayagala ne tata w'abaana. Okitegedde ate ng'ennaku zino tubalaba nnyo nga bali wamu era juzi waneeno nalabaawo nga bonna nga beekutte kwegamba nga olabira ddala ekintu kibatambulira bulungi ate ne batulaga akatambi nga Jostede waliwo we yali ng'ali ne mukyala we owa Wakahindu naye nga mu butuufu olaba ebintu Hindu akakabi kake ng'agezaako n'okuba ng'ayisa omukono nti gunda munotisinge Jostede naye ng'olabira ddala ali bize ku ssimu ye n'agezaako okumusitula omukono nti abe ng'amukwatawa eneeno mu bulago bw'ati naye ng'olaba Jostede si byaliko. Abaana ne bagamba ezo nga red flag zimulaga nti munnange eno gy'oli kirabika ekintu
okakakikake naye ng'ekintu kye agamba nja kulemerako mpaka ffe tubaawo munange gona nga wegatambula okuba nga tugakutuusaako era ebintu webityo webitambula esayidi zeeyo naye weewaawo ye Prima Kardashian agamba nti bakuza abaana era nekyokulala n'agamba nti luli oluyimba olulala ye Vixen so tekimugaana okuba ng'agenda ku stage nga bbaawe oba taata baana nga performinga ne banyenyaamu okuggali banjole era asigala ki mama baana ate era asigala Vixen mu luyimba olwo nze naawe omujjukira oluyimba olwo nalwo lwaleetamu kaawe tagali wabamala odipostinga ate Jostede ye kennyini ng'alutudde mu challenge ng'ali ne mwana muwala Hindu abaana ne bakomentinga nti love wins ekyo kintu kyatabula nnyo Prima Kardashian n'agamba nti munange singa si ye yayingiddewo bizinesi ebadde egwa awo wetuli nkugambye tubaawo mpolampola okuba nga tugaba tusaako gonna nga wegali nga byonna bigenda mu maaso esayidi zeeno omwana muwala abasinga obungi gwe mumanyi nga Vinka nenga amanya gamatuufu ye Nakintu Veronica yali mu kuwenja akalulu ali mu kuyigiza bbaawe akalulu anti bbaawe yeesimbyeyo eri Isinjiro West naye mukazi wattu batambudde eno waabakuba omuziki Era jjukira olunaku olwaleero yebadde final day yaba abawenja akalulu campaign ezisemberayo ddala era nga kati ennaku ezisigadde kutuula kwetegekera akalulu kano kanaagenda katya ono alina kyagamba. Bannayuganda esigadde ennaku 3 tugenda mu kye bayita protest vote. Njagala owulirize ebigambo bino. Njagala tugende mu lutalo luno kubanga tugenda mu lutalo nga tumanyi kiki kye tulwanirira. Value yacho yenkana etya. Ebbanga lyonna tubadde nga tusiiba mu bapasita basamize kulaba nga obulamu bwaffe bukyuka nga tuteekayo kingi nga bw'okiwulira naye nga tewali kikyusa bulamu lwaki ng'ekitusumbuwa kiri wano mu 7. Wuliriza amawanga gonna ge twegomba mu nsi gonna bw'otandika okusoma ku history waago gayita mu ntalo kebeera Amerika. Kyatuukako ekiseera mu Amerika ng'omwana wa myaka 16 olina okugenda okusaavingako mu magye. Osegedde South Korea Sun Min ono yali asambira Spurs Tottenham yava ku mupiira ng'eri amateeka g'ensi ye gamugamba alina osaavingako mu magye n'agenda asaavingeko mu magye alyoka akomewo. Naye ng'ezo ensi tuzeegomba nnyo be baali badde mu kaweweevu. Baali badde mu kaweweevu kwebaka ku tulo kuweerera ku baana kubanga bo abaana baabwe ne bwe babaweerera emirimu weegiri. Naye osanga balwana okulaba nga bava we bali okweyongera awalala. Lwaki? Kubanga ensi teri siro. Gwayagala okubeera siro bannakigwanyizi be basinga mwene ensi. Bajjajjaffe baawozanga twebaka ku tulo. Kasita oweerera ku baana n'ozimbayo kayumbako ebyobufuzi byesonyiwe. Saawa zino abaana be baaweerera be baateekamu obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente akolera emitwalo 8 e Saudi Arabia. Eyasoma naye wamuteekamu mmeka okutuuka mu eyo egi okugenda e Saudi Arabia ng'omuwalabu amukozesa yasalawo ku bulamu bwe oba amutta oba abeerawo. Bannayuganda tubadde basiru nga tetumanyi nga tuli badongo naye nga tetumanyi. South Africa saawa zino mu mawanga ga Africa buli muntu yeegomba kuddukirayo era amanye emirembe gye bayina ne bwe tuddako mu history waabwe.
kulwana bakola kye bayita hard choice ever ekintu kye bayita is a choice kyekintu ekikyasinza okukalubya obulamu ojja kunoonya solution nga togiraba naye nga obuzibu bwobulyawo onoonya byangu abakola ebizibu abaloota ebizibu ne bakolerera okubituukako babirina gwe yawoza bwati sigenda eyo ate kati eyo waliyo omuzira mungi nebeerera wano nembeerawo ezo ize choice owunzika otya agenda okukomawo ng'ate gwe mwegomba oli agenda n'abonaabona ku byeyo gwe gyoyita okubonaabona n'akomawo nga omwegomba bwegombi yakuleka n'ekisaati kya Manchester United okyakiina kyo kyakayaniramu emipiira eyo wakola is a choice toyagala kwebonyaabonya obwo buba busibe osegedde toba nakyofunamu kubanga abanafu oba ababi bo tebatudde bakola butaweera kulaba nga basobola ofuna obusobozi bw'okukolako ebibi gwe atayina buzibu kyokka gwe tokola butaweera kulaba nga wedifendinze otya kwabo abasobola okujja ne bakolako ebibi osegedde beera mugezi munnayuganda salawo okusalawo okutuufu osegedde tulwanirire eggwanga lyaffe tulijje mu mikono gy'abasajja abo osegedde oyina okubaako ne kyokolawo togenda kutuula butuuzi tugenda mu lutalo tugenda kwejjako basajja abo tubeere siriyasi ku mulundi guno twekutuleka abasajja abo kubanga bwe batusimattuka munnayuganda nkubuulira ne batusimattuka Museveni buli gyateeka gyakola kampeyini basomba emmotoka nga bawa omuntu emitwalo 4 ne kitishaati kitegeeza kitishaati we baba bakikubidde mutwalo n'omuntu gwe bawadde emitwalo 4 gyegyo mitwalo 5 ekyo kitegeeza ki olowooza basipendinga sente mmeka babala kuzijjawa oyina gy'omanyi gye babala ozijja babala kuzijjeera mu mmwe bannayuganda osegedde kitegeeza nti mugenda kubonaabona nnyo obusajja obwo bwe butusimattuka ku mulundi guno kyetaaga tussalewo nga tusazeewo si kubyeyogezayogezaamu tobifuula bya vibe njagala okitegeere nti oyina okubaako nekyokola okutaasa eggwanga lyo respect webale kubanga wekomidde ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu amawulire tujja kubanga tugakuweera tujja kubanga tugakutuusaako wona woli wona wosinzidde nkugamba kugambe nti gwe tuula butuuzikalira nywera bingi nnyo bye twetaaga okubanga tutegeera ate era bingi nnyo ebitambula wano eno mu ggwanga Uganda tukoma